إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد tumtendeza Allah subhanahu wa ta'ala tumsaba ekitiibwa Allah asookusesa n'emirembe ku nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tukyagenda mu maaso ab'ebitiibwa abalungi n'ekitabo usulu ad-da'wa as-salafiyya ekya Sheikh Abdussalam ibn Barjas ibn Nasir al Abdul Karim rahimahullahu tabarak wa ta'ala. Darsi yaffe wedde twali tulaba ebikwata ku Sheikh bitonotono n'okufuna kwe ilmu rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Era twali twakoma ku bimu ku bitabo mukadde waffe Sheikh bye yali yakwata mu kufaayo nga tulaga nti ilmu yeetaaga okukola ki okukwata. Tulinawo kibuuzo nga tetunnaba kugenda mu maaso, ebibuuzo biringa bibiri. Ekisooka mu musomo ogwakusookera ddala twakoona ku nsonga y'okuba nti omuntu ebikolo bino okubimanya mu kugenda bwetyo ne tukoona nti waliwo ebintu Musiramu byasaanye okumanya. Mpaji la ilaha illallah, bukwakulizo bwa la ilaha illallah. At point yajja nti omuntu atamanyi bukwakulizo buno mpaji zino Musiramu tumutuuzizaawo tumubuuze empaji za la ilaha illallah ziri mmeka. Abuuza ne la ilaha illallah n'empaji ze ziriwa tabimanyi. Ekibuuzo nti omuntu oyo abeera aba Musiramu, simanyi Luganda lutuufu, aba Musiramu abeera Musiramu byonna bituufu. Kati oyo abeera Musiramu njagala tutandike n'ekyo nga tudde eri mukadde waffe Sheikh Muhammad Quraish Mazinga soka kitwongera kitaguliramuko idhini subhanahu wa ta'ala. Ekibuuzo ekyokubiri Sheikh waffe Usama yagenda kitujjirayo twakikoonako naye obudde bwali buweddeyo tufundikira ekyokuba nti tugambye Ibn al-Qayyim ne tugamba tuyinza gamba Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, tuyina gamba Ibn al-Qayyim. Tuba twagala gamba al-Jawziyya tuyina gamba Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullahu tabarak wa ta'ala. Wano waliwo abantu abatawula Ibn Jawzi oli wa mawdu'at ne Ibn al-Qayyim ono. Sheikh ajabbi tukolerako byonna insha Allah. Naam, alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Tekina kyekikosa ku ddiini y'Omusiraamu singa abeera teyakwata mpaji za la ilaha illallah, wabula bubeera bujjuvu na kubeera nti nalina kyatanduludde ebigere mu kumanya, singa abanga osobola omubuuza empaji ezo n'akola atya n'azaanukula. Obusiraamu kyebumubanja kubeera ng'eddiini ye etambulira ku irimu eyo. Omubaka waffe alayhi salatu wassalam yasomesa basahaba tawhid era ne baawula Allah subhanahu wa ta'ala, naye tekyabeeranga mu ebyo bye babanga bateekeddwa okubeera nga babyoga nti empaji za la ilaha illallah ziri bwe ziti, obukwakulizo bwa la ilaha illallah buli bwe buti, muqtada za la ilaha illallah ze zino. Awamu n'ekyo nga babanga babiina mu bulamu bwabwe, kubanga singa omuntu ajja n'agamba ekigenda okuyingiza ejjana kwawula Allah oleke mugattako kintu kyonna. Singa oyawula Allah n'otamugattako kintu kyonna oba omaze okukola ekyo ekigenda okuyingiza ki ejjana. Omuntu ayinza okubuuza ekibuuzo kati lwaki weebiri nga bisomesebwa? Oluvannyuma lw'ekiseera abantu bayingira mu Busiraamu ne beeyita Abasiraamu, ne beeyita abali ku ddiini ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam, awamu n'ekyo nga embeera yaabwe ey'eddiini emaze okufuluma ku kikolo Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyasomesa baani? Basahaba. Musajja alina essabo ate alina enkofiira ey'ejjuuni, beetaaga omutegeeza nti oli Musiraamu. Mbeera ntya nga siri Musiraamu nga Nabbi mwagala nnyo, nga Allah mwagala nnyo, ejjana njagala, ntambula mu kisinde ky'Abasiraamu. Kati awo nga bakugirayo Nabbi sallallahu alaihi wasallam bye yasomesa nga babikulaga nti tawhidi Nabbi gwe yasomesa, bw'otunuulira obujulizi obuyimirizaawo ddawa ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam ku nsonga eyo, mwabangamu okubeera nga oteekeddwa okumenyawo essabo otongoze Allah subhanahu wa ta'ala olyokubeera omuki Omusiraamu. Kakati
nekibeeranga ku irimu eyo kwe tusinziira okutegeera ani musiraamu ani yeeyita obweyiso muki omusiraamu. Mu kiseera bwe baabeerera bonna nga bali ku busiraamu baba nga tebalina bwetaavu bwa mbeera efaanaganako bwetyo. Kitegeerekese bulungi. Jazakumullahu khairan. N'olwekyo mbufunze omuntu si tteeka nti ateekeddwa okuba nga yakwata empagi za la ilaha illallah, wabula kiri mu bujjuvu n'okulaga nti asenvudde ku irimu. Kati bw'obeera ng'oli muwalimu ate bino oteekeddwa okubimanya. Lwaki? Kubanga ze tuulu ze weeyambisa okutegeera ani omusiraamu ani atali muki ani atali musiraamu. Naam. Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Naam Sheikh Usama. Tayeb, bismillah. Seeka waffe ambuuzizza ng'omuyizi okulaba yani lwaki tugamba Ibn al-Qayyim ne tutagamba Ibn al-Qayyim al-Jawziyya bwekito bwe kiri. Ensonga eri nti bwe tugamba ekikolo ky'ekigambo kiri nti Ibn Qayyim al-Jawziyya yani bikwatagana ku nahwu naye kati jinyolamu katona mu Luganda labas. Qayyim al-Jawziyya ekiba nti kiri mudaafu ne mudaafu ilayhi, naye bw'ogamba nti al-Qayyim ekigambo al-Qayyim n'okisaako alif neki ne lam. Alif ne lam kiyitibwa ma'rifa. Naam, abannahawu bagitegeera inshallah. Ma'rifa ate ne mudaaf ilayhi nayo ki ma'rifa. Kati tesobola kusinkana bbiri ebambogo mu lulimi oluki Oluwarabu. Kitegeeza olina kugamba Ibn al-Qayyim, bw'ogamba al-Qayyim al eno gy'otaddeko eba ekiikirira al-Jawziyya eri gyewandireese eno naaba nga mukiikiridde, oba okugijjako al n'ogamba Qayyim al-Jawziyya. Naye bw'ogamba al-Qayyim al-Jawziyya ate ebyo bikwatagana mu mulyango mulala ogwa badal nebi bifaanana. Musomesa wange ayisobola okunpabulamu awo inshallah. Mashallah, faida nungi eri loza batulabu ilmu biidhnillah kuba nti bagifuna. Barakallahu fiik. Kakati Sheikh, waliwo abamuyita Ibn Qayyim al-Jawzi. Abo bali batya? Ibn Qayyim al-Jawzi basobola kuba batuufu. Ibn Qayyim al-Jawzi babanga al-Jawzi yani taatawe Qayyim al-Jawzi. Waliwo tuyinawo Ibn Jawzi njabanyalo kibawulire, tuyinawo mumanyi omulala Ibn Jawzi ayawukana ne al-Jawzi yono gwetwogera. Naam. Obanga kibadde otegeeza makola abantu babiri. Abantu bali babiri, waliwo Ibn al-Jawzi wabaawo Ibn Qayyim Ibn al-Jawzi. Ibn Qayyim fa Ibn al-Qayyim ono gwetusobola okwogerako oyo ye muyizi wa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Naam. Ne banne Ibn Kathir n'abalala. Naye Abul Faraj. Naam. Naye Abul Faraj Ibn al-Jawzi oyo yabakulembera. Naam, yabakulembera nga mumanyi munene nnyo ddala. Ekitono ko kiyinza okukwako mathalan babu at-tafsir. Tafsiri yayitibwa Zad al-Masir. Tafsir azimun jidda. Tafsiri ya amaanyi nnyo okutegeeza amaanyi gaayo nti Ibn Taymiyyah rahimahullah yali yani kana ya'tamiduhu yala kolaki ajesembesa nnyo era kyagambibwa nti kana yahfadhuhu an dhahari qalbi, yali agikwata okubanga yali nga agikuttira okuba nti yali ya'tamidu hadha at-tafsir. Wadah, tafsiri ya amaanyi nnyo era asobodde gifuna tafsiri nkulu nnyo. Fa oyo yabakulembera. Thumma ate Ibn al-Qayyim oyo yajja luvannyuma lwono gwe tuva okwogerako wa tafsir. Naam, khalasat hada. Mashallah, jazakallahu khaira. Ibn Jawzi rahimahullah bil faraj era ebimuseeka ebimu ku byo kyekitabo kya Talbis Iblis. Kitabo nakyo kirungi eri okulaga Iblis erina byeyambaliza abantu. Oli oluusi n'akulaga ddiini nenga gimu ku mitego gya Iblis. Kati ekitabo ekyo nakyo kirungi ku layini eyo. Ate n'ekyajja ekyawandiikibwa oluvannyuma ekyagalo kifaanana naye nga nakyo kigazi kyekya Ibn al-Qayyim ekiyitibwa Ighathatu al-Lahfan. Kitabo nakyo kirungi mu mbeera eyo. Waliwo ebintu ebyenjawulo abantu bye bakola nga malobo Iblis yabasuula eyo kati nga beetaaga obbadduukiriro basikayo nga yabadde aloza alina kyali naye nga ali mugunnyeyo wansi. Kati Ighathatu al-Lahfan ekyo nakyo kirungi. Kirina sharhu yakyo kati nungi gye nalabyeko ennene mu bugazi ya mukadde waffe Sheikh
صالح الفوزان حفظه الله تبارك وتعالى. نعم بارك الله فيكم. تقول ما الشيخ تماليو يبقاتكو سيكا عبد السلام إن شاء الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله تعالى: دراسته النظامية. تلقى رحمه الله تعليمه بمدينة الرياض، فبعد المرحلة الابتدائية التحق بالمعهد العلمي التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود رحمه الله، ثم التحق بكلية الشريعة من نفس الجامعة فتخرج فيها عام 1410. نعم وانو atulaga mu kusoma kwe kuno kw'amasomero gano. Naam yasomanga mu halakati zile zamanyi durusul ilmi, durusul ulama nga bwe tulabye wano emabega oba bwe twalabye emabega, naye ne mu kusoma kuno okwa tukuyite tutya layini eno tugiyite tutya shekhe layini ya nidhamiya okwa silabasi kuno yasomera Riyadhi, n'asoma primary, oluvannyuma n'agenda mu tendere giddakaawo n'amaana ayingira mu university ya jamiatu al-Imam Muhammad ibn Saud naye Riyadhi, era ne bashekhe baffe abamu we bali e Uganda abasomera mu university eyo eweereza emyaka egiwerako, gye yaveeyo mu mwaka ogwaluko mu 2010 ng'amaze okufuluma rahimahullahu tabarak wa ta'ala. Naam. ثم التحق بالمعهد العالي للقضاء وتحصل فيه على درجة الماجستير برسالة بعنوان التوثيق بالعقود في الفقه الإسلامي. يقول قام دالك جلال يانا جينا كماستازي رحمه الله تبارك وتعالى. نعم. ثم تحصل على درجة الدكتوراه عام 1422 هجري. نعم أقول دالك يتوقع يا دكتوراه مو علم الدين واكو قالكم مبينا أبيري مو أبيري. نعم. وكانت رسالته عبارة عن تحقيق لكتاب الفوائد المنتخبات شرح أخصر المختصرات للشيخ عثمان بن جامع المتوفى عام 1240 بالاشتراك. نعم مشايخه رحمه الله. الأول سماحة الشيخ العلامة إمام أهل السنة والجماعة. بوبويا قالوا كمان يا الشيخ مهمك بتوايو قد بوبويا قالوا كمان يا الشيخ وبنيني بوي وتنولي لاتي nena n'abayizi obega otegera omuyizi ddala nti omuyizi nno olaba bashekhe be basomako ilmu bajjako ilmu kino kiba kikulu evola amanyi mu bitabo baleeta nnyo okulaga abayizi ne baleeta ne baseeka bw'obogenda mu bitabo nga boogera ku baki kubamanyi oluusi basooka ne bakuleetera ku bashekhe be oli ne bakuleetera abayizi be kati n'oluusi okumanya omuyizi nti omuyizi oyo nno otunulira shekhe we gwakola ki gwajjako ilmu. Kati olisenga avaayo oluusi nga alina seeka gwayogedde mu Nakatemba agamba ye shekhe we omanya ate kati omuyizi alabika ate Katemba olwo webakulaga oli mu Nakatemba tali ku ddiini olinajja n'agamba ye shekhe wange kati ogahabateno Katemba gwalina yenkanawa bwabanga shekhe we ali kitegeeza ye dhulumatun ba'duha fawqa ba'd. Naam. مشايخه رحمه الله أولهم سماحة الشيخ العلامة إمام أهل السنة والجماعة في زمانه عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمه الله المتوفى عام 1420 هجري. نعم. الشيخ ومكوبا الشيخ abanene Allah yamugulirawo n'ebibinja bye abamu ku babuze sanga bamuleeta nga bwe tujja olaba nti ekituufu Sheikh alimu ku nsonga ya muwandiisa ekitabo kino Sheikh ajja byoga Sheikh Abdul Salam nti mulimu abamu ku babuze nga bakwata ebimu ku bigambo by'abamanyi nga bano abanene umma bonna beekola ki n'abibuzaabuza n'ayisawo kyeyagala okukola ki. Kati kyekimu ku byawandiisa Sheikh ebikolo bino 10 manhaji y'abasalafu ekole ki nti waliwo bashekhe nga bamanyiddwa banene Sheikh Ibn Bazi, Ibn Uthaymin, Sheikh Albani, naye ng'osobola okusanga n'omuntu ali mu kibinja ky'abakhawariji ekyokulabirako nga naye akugamba Sheikh Ibn Bazi ayimirizeewo bwaki obwakhawariji bwe. Oluusi nga ojja musanga ali mu bakhawariji naye nga ogenda okumulya Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab n'aleeta Ibn Taymiyyah n'aleeta Ibn al-Qayyim. Yemu ku nsonga Sheikh yawandiika ekitabo kino nti mulimu naam umma abamanyi beemanyi abaki naye ng'oli asobola okuleetayo ekigambo kya Sheikh n'akiteekawo atayimirizeewo ki emirizeewo obubuze bwe. Kati omu ku bashekhe be ye Sheikh amanyiddwa obulungi mufti ow'e Saudi nga Sheikh Muhammad bin Ibrahim yasooka oluvannyuma Sheikh Abdul Aziz najja Ibn Baz rahimahullah era ali atuula ku lukiiko olunene olw'abamanyi mu kibuga eky'e Riyadh. Yafa mwaka gwa 1200 kikulu okumanya abamanyi abo abanene naye Allah akuuma ilmu
omusajja bamwogerako abantu abamu bamanyi nti nawaali nasangako abayizi abamu nga babuuza Sheikh Ibn Baz awangaalirawa bayizi abatandika bwati olowooza naye nga babuuza kati bambuuza ti Sheikh Ibn Baz poza awangaalirawa nga bamanyi oba gyali ohakadha Allahu ustah. نعم تفضل. الثاني الشيخ فقيه الزمان العلامة الأصولي محمد بن صالح ابن عثيمين رحمه الله المتوفى سنة 1421 هجري. waito mwaka gumwe ne mukwano gwe Sheikh Muhammad bin Salih nina avambula mbwensi je myaka 25 bukya Sheikh al-Imam Muhammad bin Salih al-Uthaymin rahimahullah avamusi ate Sheikh Albani yafaddi. Naam yafamu hagwa Sheikh Ibn Baz muafila Sheikh Albani rahimahullah muafila. نعم. الثالث فضيلة الشيخ العلامة المحدث أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تبارك وتعالى. نعم. الرابع مفتي النجاري رحمة الله عليه المحدث الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله. نعم. الرابع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين رحمه الله لازمه 4 سنوات. الشيخ بن جبرين يطول والي Sheikh Abdul Salam yatule wali Sheikh okumala emyaka ena nga mukola ki nga musomako ilmu. Ekyo ekyongera kukatiza ti bana abasajja wano kufuna ilmu kibatula wansi wabaki waba ulama. Ekyo kikulu kuntegeera oba ku manhaji entuufu gitegeera kudda eri bamanyaabo ne bagikunnyonnyola n'obeebuuzaako bamanyi bagamba ki era umma okubanga ekitiibwa abamanyi umma egenda kuba yeesibe naye bw'enaabawewula neeraba naffe basajja naffe tuli basajja ebeewedde abo baba bawedde kasita mutandika okulaba nti abo nabo basajja naffe tuli baki naffe tuli basajja. Sitteeka tulina okutegeera nga bwe baategeera sitteeka nti buli ensonga zaffe balina okuzibeeramu naffe tusobola okuzeemalira eno naffe olwo nga tuvudde ku mulamwa tuba tuvudde ku mulamwa kasita tulaga nti naffe tuli baki basajja bamanyi naffe tuli kino ebyabamanyi umma erina okumanya ekitiibwa ky'abamanyi tulina okubeebuuzaako bamanyi bo bagamba ki fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. نعم. الخامس الشيخ المحدث العلامة عبد الله الدويش رحمه الله متوفى سنة 1409. نعم. قرأ عليه في فترة إجازات النظامية في بريدة. نعم. السادس فضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح بن عبد الله الأطرم رحمه الله قرأ عليه في كلية الشريعة. نعم في كلية الشريعة قال رياضي وجامعة الإمام محمد يمسمينك الشيخ. نعم. السابع فضيلة الشيخ فهد الحمين أو الحمين الحمين حفظه الله قرأ عليه في التوحيد والفقه. نعم. الثامن الشيخ الفقيه الأصولي العلامة عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان رحمه الله درس عليه في المعهد اللجنة الدائمة للإفتاء. نعم. درس عليه في المعهد العالي للقضاء. قال المناصب التي تقلدها: عين مدرسا في المعهد العلمي بالقويعية 170 كيلومتر غرب الرياض. يعني مدرس مسومسا المعهد العلمي. نعم. وهذا بعد تخرجه في كلية الشريعة عام 1410. نعم. عين قاضيا بوزارة العدل ولكنه طالب الإعفاء. نعم. bali bamutaddewe nga qazi nina sabokola ki okumuleka aleme kutwala mbeere ena نالكو مغاتي. ثم رشح في ديوان المظالم بمدينة جدة. مدينة جدة. نعم. نعم يجوز هذا وهذا. يجوز جدة وجدة. نعم. فلم يمكث فيه إلا أسبوعا واحدا فتركه رغبة في السلامة رحمه الله. ثم عاد محاضرا في المعهد العالي. ونبياريكو ناملا ويكي منا غالبا buvunanyizibwa obwe gakyagala okukolati si kululunkanira bukulembeze ndi ku kino nkono agafa agasava n'abeera nga yagagananga kubo lya ilmu. era ekyo kikulu nnyo omuntu daai buli olulunkanira ebitiibwa ebyo olusi tekiteba kuba kyangu tambuza ki daawa mu ntambuza ennungi buli olulunkanira ebitiibwa ebyo. ثم عاد محاضرا في المعهد العالي للقضاء بالرياض
ثم عين أستاذا مساعدا بعد نيله لدرجة الدكتوراه، ولم يزل في منصبه حتى وافته المنية رحمه الله. يعني لما سمع مقوندي من يونيفرسيتي رياض جامعة الإمام اقتصى الله ويمجل رحمه الله تبارك وتعالى. جعل الله كل ما قدمه في ميزان حسناته يوم القيامة. آمين يا رب. من مؤلفاته الحجج القوية على أن وسائل الدعوة توقيفية. نعم، أنا مثلا إذا قد يكون واقعي ماسو الحجج القوية على أن وسائل الدعوة توقيفية. شيخ جاءت تقول لكم إن شاء الله تبارك وتعالى. شيخ وفي. نعم. ebimu ku bitabo bya Sheikh byatuwandiikira rahimahullahu tabarak wa taala. Katone kitabo kino kyogera ku mbeera ya wasaili da'wa, amakubo getukolamu da'wa tawqifiyya, oba tulina okugamba makomekenti agajja agali mu Qur'an ne mu Sunna, oba waliwo amakubo getusobola okukwata nga tuvudde ku mulamwa ne tutuusa da'wa entuufu. Naam. الثاني معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة. engeri gye tulina okweyisaamu eri abakulembeze nga tugoberedde Qur'ani naki ne Sunna. Naam. Kakati abasiraamu abali eyo bategere gano manya ga bitabo. Sheikh kagasome speed gano manya ga biki ga bitabo. الثالث منهاج أهل الحق والاتباع. الرابع Sheikh biyawandika. الشيخ عبد السلام بيتوانديكira rahimahullahu tabarak wa ta'ala. minhaj ahli al-haqq, kubo abantu abali ku mazima libatambulirako n'okugoberera engeri gye bagobereramu. Naam. الرابع الحديث النبوية في ذم العنصرية الجاهلية. نعم. embeera za jahiliya zaaliwo kuzivumirira. الخامس الإعلام ببعض أحكام السلام. نعم. السادس نعم. السادس الأمر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم والتحذير من مفارقتهم. السابع kubeera nti bakola ki era ne jamaa y'abasiraamu ne imam kulembeze okutwewaza okubeera nga tubaawukanako. Naam. السابع إيقاف النبيل على حكم التمثيل. نعم. وفاته رحمه الله. توفي الشيخ عبد السلام ابن برجس رحمه الله مساء يوم الجمعة 12 صفر. يفهم لامبوينسي الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى كونغيزي ناكوزو mwezi 12 mwezi ogwokumeka ogwokubiri لعام 1425. نعم. mwaka 1425. طيب، وهذا في حادث سيارة إثر ارتطامه بأحد الجمال السائمة في طريق عودته إلى الرياض قادما إليها من الإحساء، فرحمه الله رحمة واسعة. kwali kutomeregana ne jamal chechi ngamia zali zine ngamia zibalunda zitambula kati accident yagwa yali yamanyi ngali mu motoka. Sheikh we yafiiraawo yali addayo Riyadh rahimahullahu tabarak wa ta'ala. Allah namujurula. وكان عمره حين وفاته رحمه الله 38 عاما. yafa rahimahullahu tabarak wa ta'ala nga alina emyaka 38 yafiira myaka 38 naba nga atulekera ilmu nnungi nnene rahmatullahi alayhi. Naam. والله تبارك وتعالى أعلم وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله. نعم. إن شاء الله كتجينا كوينجيلا مقدمة كتابه بإذن المولى جل وعلا. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى. الحمد لله رب العالمين.